ye mwana muleze gwe kutegezaako bamuyita Twilight wetwogera management ye ebadde mukwasaganya music wesobodde okuba nga emutambuza okuva covid yatandika mwezi ng'ogwokusatu yasobola okuba nga afuna management gye bagita azo management era ng'omukugu bayita Aaron yabadde amanaginga omukulu ono wabula yagobeddwa olw'okuba nga Mpisa mbutayina mpisa era basobodde okuba nga bakubiddeko ne bategeeza mwana mulezi ono yali amanagingwa kuba bannaffe Empire omukulu gwe bayita Niko Kabanda yamanagingako era n'amulemerera olw'Empisa akadde kano omukulu gwe bayita Azon oba gwe bayita Aaron yabadde asobodde okuba nga amukwasaganya mu kintu kya music ne wabula olw'embeera y'Empisa yasobodde okuba nga amuta ngenda kubulya byonna ngwe byasobodde okuba nga bitambula omukulu wuno abadde amanaginga yategeezezza nti yamutadde olw'embeera nti amalala gabadde mangi abadde amanyi nti yatuuka waggulu bw'oba ng'oli muyimbi nga amalala mangi munywanyi wange sooka owulire omwana twamuta obuzibu naye obuzibu bwali bwa ekiso kyenyinza okugamba mu Luganda babaziyita mpisa mpisa like nga ziva mu njogera kyenyinza okugamba nti omuntu obutamanya n'obwongo obutalowooza bulungi natategeera vvayo y'abantu abamu abasobodde omubeererawo mu biseera betwaligambye nti talina muntu yenna ayinza kuba nga amulabamu mulamu so omuntu bw'avaayo olumu n'akubeererawo mu lofit then gwe afterwards ng'olina w'otuuse obanga omaze olaba enkyukakyuka mu bulamu bwo then ng'ate gwe olaba nti byonna byabadde ajja kukolera si byamaanyi nnyo okusinziira gwe kyolaba kyoliko kati si byamaanyi nnyo so ensonga bwezityo mpozi n'abantu abamu beyasanga abamuwabya bapromota we bati abamuwabya ku nsonga ya music we gwe twali tudistributinga online kubanga music we yena twali twamuteeka mu digital stores so twali twamuteeka mu digital stores zonna ng'omusanga ya Amazon, Instagram, TikTok biki byonna iTunes yazaamuwa wonna naye neyeerabira nti some stores zisasula ezimu tezisasula so because the song was moving then bapromota abomanyi abaagala ennyo bitambulirawo aya base kati omukulu yabadde amanaginga mwana mulezi gwe bayita Twilight yakuba akayimba ako bayita Unpleasant Sa akabadde katambudde mu covid yasobola okuba nga promoting ng'ategeeza tebakola ndagaano yonna wabula omukulu yasobola okuba nga afuna management endala ate nayogera ebigambo bingi nnyo ebimu osobodde okuba nga mbifuna sinza biyisa wano ku mpewo omwana mulezi ono mukubiddeko Twilight okuba nga atubuulira kuba azaliwo wano mu Masaka azaliwawo mu Nnyendo be bamu ku balenzi abatandikira mu kibiina kye bayita dance partner crew yali muto ng'akikubira ddala talenti agina n'endowooza ekintu ky'Empisa kye kikyabulamu mpola mpola nsobodde okuba nga njogera atubuulire ye agambye nti tabeerako management y'ono omukulu naye ng'ate amazima manager ono naffe yabadde atuweereza ennyimba okuva e Kampala okuba nga ennyimba tuzikuba omuyimbi waba akikubyemu ye agamba nti aba atuuse Twilight agambye bw'ati muganda wange enyinza okugamba ku nsonga ezo ewa Aaron sibanko mu management ya Aaron twali tukola nga bw'onaakola n'omuntu naye nga tuli mu pulaani za kukola kiza kusayininga okitegeera bwe munaakola n'omuntu nti mukola naye nga muli mu pulaani ziza kusayininga nga mwagala mutandika okukola kati sibanko ate management yenedda just abantu boogera amazima ebiseera ebisinga omuntu ebiseera ebisinga omuyimbi w'obeewo omuntu tewali muntu kale ne woba oyagala omuntu mubeere obanga mwawukanye bulungi omuntu afuba okukola ki afuba okuteekawo embeera nti mwawukanye bubi kubanze Aaron timulinaako buzibu era Aaron mu mbeera yonna abanike abantu musobola okufunamu obutakkaanya ng'abantu ku nsi okitegeera nemufunamu obutakkaanya nemukola ki nemugonjoola ebintu era twafunangamu obutakkaanya na Aaron wadde tetwali tetulinaba kusayininga nti ndimu Azon management nga tukyakola ng'abantu tweyambayamba naye era nga tufunamu obutakkaanya nze twafunamu obutakkaanya emirundi mingi era nga ngamba Aaron mwana Aaron is just bino byonna okitegeera yembeera bwesobodde okuba nga etambula mwana mulenzi ono ye ng'atunyumiza bw'atyo wabula yasobodde okuba nga afuna manager yafunye promota akadde kano yasobodde okuba nga amuwaga n'amugamba nti management eri gy'olimu eri kubba era asobodde okuba nga akubira ono manager abadde omukadde okutubulira nti mwana mulenzi ono mbadde mumubako akasente okuva mu nga omanyi nti ku internet kuliko website ez'enjawulo oba ezitunda music buli luyimba lwonna lwogenda ogenze ku YouTube nanyini akawunti yalina okuba nga asasulwa kati waliwo kampuni ez'enjawulo nga ze bayita iTunes
nyingi nnyo nsobodde okubate nga zitambuza music basobola okukwate bamuterayo wabula ntegeezezza nti kyali kitya kyali bwe kiti ebyo bikyamu kubanga omuntu singa twali twagala mubba tetwalikiriza luyimba lwe duteeka ku YouTube channel ye naffe twamulekera Roach Season ng'omuyimbi gwe twagaliza kubanga by then tewali contract nti tukoze naye contract nti tugenda ku capturinga gundi social media accounts ze zonna biki ebyo YouTube era oluyimba ne bwoba olukebedde luli ku account ye Twilight so kati awo simanyi oba ani abaazirya nga sinza running account embeera bwetambula wano nno we najjidde omukulu ono kuba ate nga waliwo emboozi yatasobola okuba ate nga nfunako ti mwana mulenzi ono mu mbeera ya covid mu myezi ng'esatu egisobodde okuba ate nga giyita omukulu ono mu music industry waliwo ebagamba nti bakkuba omuti lye bayita eddogo kati ono omukulu waliwo kolabo ye ey'akayimba ke bayita Mpisa oyinza okuba tokyakawulira akadde kano okuva lwe yakola n'omukulu gwe bayita Gwavita Omutuju nsobodde okuba ate nga mubuuzaako ebintu by'eddogo biri bitya baŋŋambye nti bakkuba omuti kwe kuba ate nga wajja e Masaka myezi ng'esatu obadde okyayiriba n'eddogo music wa Uganda wojja nga teweetegese ulira bwaŋŋambye nti abani muganda wange nkubuulire mwana industry eno ebiseera ebisinga sijagamba nti ngimazeemu nnyo ebbanga ddene naye just nyina ebintu byenjigiddemu nga njigira ku bantu bembadde nzijandaba mu industry bakyaliba okitegeera kati abani mulimu ensonga ezijjaye nga muganda wange zo zigenda kujja ziba za kujja kuba za industry ziringanga ebikwate biringa ebitontome mu industry nti zo za kujja okitegeera mu industry mubaamu ensonga nga tolina wogenda kuzeebalamira nkubuli abani mulimu omuntu mu industry nga togenda kumusanyusa ne bwona akola ki mulimu ensonga mu industry ng'omuntu tagenda kyogenda mumukola naye nga ajja kunyigira akitegeera naye nga tewali kyewali omukoze kati industry mulimu challenges nyingi n'ensonga nyingi munnange aya basi ndowooza owulidde okwogera ne manager ono yasobodde okuba ate nga ntegeeza ye yamuleka olw'embeera nti omwana Mpisa zasobola okuba ate nga zigaana okukwatagana kwe kumubuuza manager wabiwulirako nti eyali mu management yo abaana bamukuba omuti ekiboozibozi ekyo kyatuuka actually yafunamu obwo obuzibu kijja kulimba yafunamu obwo obuzibu luddako Masaka eyo so ate bwe yabiseera bye yabeereramu eyo ennyo nono promota gye yasingira ennyo omugira ennyo obwongo actually si bye yali amugamba naye kati ye yali amukuba zikoodi ze abeere nga amweddiza simanyi amupromotingawo ebityo bamulaga nti ye asobola otambuza music we ng'ate nono amufunamu so kati era kiwale bayire ebiseera ebyo yabeeranga eyo nga of course twogera kubanga nali njogerera ne mukadde we naye zero statement yakolanga okuva ku oyo promota neŋŋamba bano bakyali bamanyira bumanyizi neŋŋamba kambate bakwasaganyemu ne promota we kubanga nze maani nze muntu ayagaliza talent naye nga kituufu baali bamuloga oba ebyo bibaamu endongo okimanyi endongo ogimanyi bibaamu bw'otabeera sitedde nnyo so ebiseera ebisinga gyali solina kwekwasa Mukama Katonda kati kwe kuwulira nga akadde kano yasirikamu simanyi naye nze okusinziira ku nze nti nali ndayinze down strategy eyiye aya baze eyali manager watubuulira okuva lwe yakola kolabo ne Gwavita Omutuju so kati simanyi kinti oba lwaki asirisa oba ki naye nga actually n'oluyimba olwali badde lubeeranga olwali twali tubaze olwa Mpisa bajja ne balukolamu awo kolabo so ate ne lutuula kubanga kati balukola ne Gwavita kolabo naye etudde tebakola vidiyo tebalina kye bakola so balusirisa so kati ensonga nyingi eziza okuba nga zimuleetedde okusirikamu kubanga tali kulizinga nyimba zibaawo nyingi obimanyi naye nga actually omuyimbi nali mwagalizanga ye empisa ezo ate nga ebiseera ebisinga omuntu yenna wabanga asazeewo okuyamba nga tolina 10 kyoteeka mu kintu kyonna kitegeera kubanga if I'm to remember namukwatako from the start of lockdown so ne movinga naye yenna throughout the lockdown everything kitegeera ebisinga embeera eyo gimanyi yabeeraawo nga we used to take care of one another so kati omuntu wabanga ebiseera ebisinga tasobola valiwinga kyomuwadde toyinza kukolera muntu vidiyo biki okitegeera mweyo embeera n'omukolera free of charge tolina kyomusaba tolina kyokola kinjagala genda wano no facilitating ebintu ng'omuntu gweyagaliza kubanga namugamba nti nsobola okubeererawo mu lofit nenkukyusa
nenkukyusa mu music wo kitegera kati I did that and it happened. Aya basi ye manager oyo ali munnaku njerere olw'embeera nti mwana mulenzi oyo gwe bayita Twilight yakuba akayimba ke bayita Unpleasant sa nasobola okukwata yamwefuulira bwe yasobola okukwata ng'afuna bapromota wali ku Zai Plaza ku Majestic yonna ne bamulimbalimba mbu ate bali bakukola ki bakufeebya yembeera yasobola okuba atenga entambula era ategeezezza manager ng'amaliriza agamba ensonga yonna etambulira ku Mpisa okumuyita nze Twilight because okumusanga namusanga sometime back there Nafu Empire. Yes, one Rico Kabanda. So that's when I started seeing him. Naye nemulaba mu talent. Long time. Nemugamba you oyimba bulungi olina talent. Naye there is something you're lacking in the music you do. Kiwetaaga okyusa. Ati by then teyakitwalanga ekikulu. Ayange yamugoba. Omubuuza namugoba talina kyangamba. Talina kyatugamba yadde. Aya basi ndowooza owulidde negata ku 07568888 osooka ombulire mwana mulenzi omuwulidde bamupromotinga we yagenda okukola kolabo music industry nga sinyango oyinza okubuuza omuyimbi yabulirawa waliwo gwe yaŋŋamba nti music industry temuli ddogo sebo abanike fire ebali kuweereza kale ndi mwana era ni muyimbi mulungi naye Mpisa abayimbi muyige ku abazange yamane gamba malemu amaanyi lo sebo abanike jebali kale papa ono wamita Sam kutesa kanoni kyaza mwana omuyimbi oyo yandibadde mulungi naye Mpisa si nnungi abayimbi bebereremu sebo sebo abanike onate ni gerazi bagamba tenaye mwekelito badde mukakubo obudda naye abayimbi lwaki bwe bafuna abawanika ate beefula abo waggulu ennyo owulidda kye baamukola baamukuba omuti